Mukama waffe yeebazibwe. Abaana batonda abaagalwa basebo ne bannyabo bannyinaze awamu n'abooluganda n'abaana baffe, nange ntwala omukisa guno okusooka okubaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era njagala n'okubaaniriza mu kiwummulo kya Mukama kitukuvu ffenna Katonda kyatuwadde okuyingiramu, newankubadde nga bannaffe kusinziira ku ssaawa nga bwe zigenda zaawukana bo bakiyingiddemu dda, naye naffe Katonda tuwadde omukisa gwe gumu. Mukama waffe yeebazibwe, atukuumye era atukuumye era atuyisiza mu nnaku omukaaga ez'okufa 2. Newankubadde ng'ensi ya kibi naye okukola mukisa, n'olwekyo tukkiriza nti Katonda atuwadde omukisa okubaako kye tukola mu mirimu gye gye yatukwasa okuba ku lubereberye, era naffe gye tufuniramu omugaso. Mwebale mwenna abatuukiriza obuweereza n'obuvunaanyizibwa obutali bumu obwaffe obw'omu maka obw'omu nsi mwe tuli, ate okusinga ennyo basaasira olw'ebizibu abo abafunye ebizibu n'okunyigirizibwa era n'okufiirizibwa. Naye temwerabira nti tuli mu nsi ya kibi, ekiseera tekijja kulwawo nnyo Mukama Katonda alitutuusa mu kwesiima, katubeere bagumiikiriza mu mbeera yonna. Oluyimba lwe tuyimba nti onyikiriza okukkirizanga buli ngeri yonna mw'ontadde, olwekyo katubeere bagumiikiriza tujja kuwangula. Ate njala okubaaniriza ne mu kiseera kino ekyokuyiga ekigambo kya Katonda nga tugulawo ebirowoozo byaffe olw'okusinza okulunaku lwa Ssabbiiti n'okuyiga okuwanvu okutandika akawungeezi ka leero n'enkya mu masinzizo okutuusa ssaawa zonna entukuvu. Tukkiriza nti Mukama Katonda atutegekedde bingi bye tusaba atuwa omukisa okubigabana okuva mu kigambo eky'obulamu. Ne mu kiseera kino kansabe tusabe olw'ekigambo kino. Katonda waffe Mukama ow'ekisa era ow'ekitiibwa, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubeera abalamu n'okuwuliziganya okuyita ku mukutu guno. Ekisa kyo n'okusaasira kakibeere ku baana bo bonna yonna gye bali, era okusinga ennyo otuwulize ekigambo kyo. Ebyokuyiga bino bye tuzze tweyongerayongera okuyiga byase omusana mu bulamu bwaffe obw'omwoyo ne mu kkubo lyaffe ery'okukkiriza. Tutambule nga tuwoomye nga mu musana, tuleme okukyama, tuleme okubivaamu, ate tuleme okuwaba kuva mu kkubo lyo. Bwe tutyo tunaayinza okubeera abawanguzi. Ne kaakano tulungamye mu kigambo kyo bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiin. Nga tetunayingira butereevu mu kyakuyiga kyaffe, njagadde okusooka okuddamu ekibuuzo mwannyinaffe kye yabuuza. Kansubire nti ku mukutu kwali Dokita Kakoola, era ekibuuzo kye yakola bulungi n'akiweereza ku text message. Kansooke nkisome nga bwe yakiwandiika. Agamba, nkulamusizza nnyo Musumba. Mba mutuufu bwe ŋŋamba nti Setaani ageegenya ebya Katonda, in that ateekamu obutwa oba obulimba, and therefore byonna Setaani byakola mu butuufu ne Katonda abikola. Enjawulo nti ebya Katonda by'amazima. If that is the case, then twawula tutya ebiri genuine ebya Katonda ku ebyo biri fake oba counterfeit ebya Setaani? Weebale nnyo. Ekibuuzo kino
bwe mba nkitegedde bulungi mwannyinaffe agamba nti waliwo ebyabika nga setaani abikola ate nga bifaanana ne Katonda byakola. Bwe kiba bwekityo bwe kiri alabika ageegenya ebya Katonda, naye bw'aba abigeegenyezza ng'ate abikoze ate nekibikanga ne Katonda naye byakola. Kati ffe abakkiriza twawulawo tutya nti bino bya Katonda ate bino bya Setaani. Ate alyoka abuuza ekibuuzo ekinene ekigamba nti bwe kiba bwe kityo bwe kiba bwe kityo, kati awo wali ekibuuzo wansi w'okwawula si ensonga enkulu, kwawula kyangu, naye bwe kiba bwe kityo nti Setaani ageegenyezza ebya Katonda. Kino nja kukiddamu mu ngeri nnyangu era nsuubira nga mujja kukitegeera bulungi. Katonda bw'aba yakuwa omukisa n'ofuuka omukristaayo, Katonda bw'aba yakuwa omukisa n'akuyita n'owulira eddoboozi lye n'okkiriza ekigambo kye era muli mu mutima gwo ng'owulira ddala ng'oli mukristaayo asinza Katonda omulamu agoberera kito, tosaana kubeera ku bunkenke, tosaana kubeera ku bunkenke weebuuza nga weegendereza kino kya Katonda kino kya Setaani, kino kya Katonda kino kya Setaani, kino kya Katonda kino kya Setaani. Ojja kutabukira bwereere muganda wange naawe mwannyinaze, tobeera ku bunkenke, kubanga Bayibuli egamba nti bonna abamukkiriza abakkiriza ekigambo kye mulitegeera amazima, benyirwandija mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. Yokaana 8:32 mulitegeera amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Ekimu ku bisanyusa mu bukristaayo gy'emirembe omuntu gy'atambuliramu nga tali ku bunkenke. Kiki ekituwa emirembe egyo? Yesu Kristo yagamba kimwanidde okugenda, kubanga bwe siigende Omwoyo Omutukuvu tajje, naye bwe naagenda ndisaba Kitange abawe omubeezi omulala, Omwoyo Omutukuvu abeere nammwe emirembe gyonna. Omwoyo oyo ensi tejja kumutegeera, naye mwe mumutegeera, tejja mutegeera kubanga temulaba, naye mwe mumutegeera kubanga anaabeeranga gye muli. Oyo anaabalungamyanga amazima gonna, anaatwalanga ku byange n'abawa, alibategeeza ebigenda okujja. Kakati omwoyo oyo tatuvangako, tasengukanga, abeera naffe atulungamya, era obeera mu mbeera ya ddembe, mu mbeera ya ssanyu nga tali ku bunkenke. Kakati eri omukkiriza bw'oba osoma bulungi ebyawandiikibwa bya Pawulo agamba nti mu ddembe Kristo yatufuula baddembe, tetuli mu kikoligo kya busibe. Eri omukkiriza ensi ya Mukama yekukulayo, ensi zonna nabo abazituulamu. Katonda yatonyesa enkuba, Katonda yayasa omusana, Katonda yaleeta emmere gye tulya, Katonda yatuwa obulamu, Katonda yakola byonna, kubanga ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Tubuuza oba enkuba eno ya Katonda ero, oba leero musana guno Setaani yaguleese. Ojja kweraliikirira bwereere. In fact ekyo Setaani kyayagala ate abantu beeraliikirira ennyo, era waliwo abeeraliikirira naye ndigenda mu ggulu, naye musumba nze naagenda mu ggulu, naye Mukama bw'annajja nze nange n'antwala. Teweeraliikirira. Okuzikirira ku muganda wange naawe mwannyinaze apuliriza, okuzikirira kwo kye kisinga okuba ekizibu. Okozesa amaanyi mangi nnyo ozikirire, mangi nnyo, naye ogenda mu ggulu kyangu nnyo, kubanga teweetaaga ntambula, teweetaaga visa, teweetaaga ssente. Okugenda mu bwakabaka bwa Katonda kyangu nnyo. Kaakati n'emikisa gino egy'omu nsi Mukama Katonda yagituwa. In fact temugendanga mu byamagero eby'obugagga, kubanga eri Mukama Katonda obugagga si kyamagero. Katonda
yeeraliikirira bweraliikirizi kakozesa ebigambo ebyo Katonda anakola bunakuwazi bwe tubeera abaavu kubanga yatutonda kubeera bagagga yatuwa amateeka 5 etusoma mu lubeberye essuula esooka olunyiriri lwa 28 bwe yagamba muzaale mweyongere mujjuze ensi mugirye mufuge amateeka ago gali 5 erisooka mweyongere erisooka muzaale eryokubiri mweyongere eryokusatu mujjuze ensi eryokuna mugirye eryokutaano mufuge amateeka aga 5 ge gali mu byonna abamundo basoma ekyawandiiko ekirowooza kuzaala buzaazisuka teyagamba nti zaala naye yagamba muzaale n'olwekyo buli omu azaala ne bw'ozaala 10 naye bwe tweyongerayongera ne tukulaakulana ne tufuna emmere gye tulya ne tuteekawo bitukozesa ne tulongoosa ensi n'enyirira ebyo eri Mukama Katonda si byamagero ebyo bye biri nnomo mu baana ba Katonda n'olwekyo nsaalirwa bwabaawo ayagala Katonda okumukolera ekyamagero ky'obugagga oba ekyofuna ssente oba ebyo Katonda ebyo byeyatuwa olubereberye weebiri n'ebiwuka biramu oyinza okugisanga nakyo nga ekiswa kikoze obugagga bwakyawo ebinyonyi nga bigagga n'ebirala baagalwa nekobeera ku bunkenke mwanyinaffe bali kubuuza kibuuzo kino osanga okibuuzizza ne ku lw'abalala bangi temubeera ku bunkenke ebya Katonda Setaani bw'abigegenya eyo si ensonga yaffe n'okubyawula si ensonga yaffe omwoyo omutukuvu atuluŋŋamya mu ebyo ebituufu tuufu si buvunaanyizibwako nnyo twetereeza kubangira tekisobola naye Katonda tereeza mu ebyo ebituufu njagadde ate mukkirize tugende ku kyokuyiga kyaffe ekyaleero ekikwatagana n'ebyokuyiga bye tuddiriŋŋanya ku nsonga ey'emizimu n'emyoyo egya Setaani. We twamalira ku Wednesday twalekawo ebibuuzo omulabe Setaani ng'ataddewo obusatu obw'obulimba era omulabe Setaani nga tumulaba alina engeri ezaalagibwa mu bifaananyi eby'ebikere ne twebuuza ekibuuzo nti lwaki bikere enjigiriza zino ezifuutuse mu busatu obw'obulimba nga zirabika mu bifaananyi eby'ebikere operations movements ezo naye ne twebuuza ekibuuzo nti lwaki obunabbi buleeta ekifaananyi eky'ebikere ate era nekusigaza n'ekibuuzo ekirala ekikwata ku kussa omuliro amaanyi gano agegattidde awamu nga gakola obubonero n'ebyewuunyo n'okussa omuliro gwa kika ki ogussibwa okuva mu ggulu mu maaso g'abantu ekibuuzo ekirala ekikwata ku lutalo olusembayo Kalumagedoni olwo nno nga nkyalina muto nnyo nga mpulya abakadde bange bamwogerako nti Ssematalo owokubiri yaggwa esigaddeyo Ssematalo owokusatu gwe bayita Kalumagedoni nga neeraliikirira ne ŋŋamba kino nga kitalo dulise saalulabako naye ate luno tukola tutya ne leero nkyawulira abantu era nga boogera ku lutalo Kalumagedoni naye nakyo kyasigala nga kibuuzo kubanga ebibuuzo bino byonna nga bigattibwagattibwa mu kukola okw'emyoyo gino emibi naye njagadde mu kyokuyiga kya leero okubyanukula ebyo byonna abatuwuliriza kansuubire nti bwe tunaamalira ekyokuyiga kino nga tufunye okuddibwamu okw'ebibuuzo bino. Waliwo movements 2 eziragibwa mu kitabo kyakubikkulirwa mu bunnabbi bwakubikkulirwa nga movement zino ziri mu mbeera ey'okukontana
era ekitabo kyakubikkulirwa kikozesa obubonero obw'obunnabbi kubanga ekitabo kino bw'oba okisoma ebisinga biri mu bubonero kikozesa obubonero obw'obunnabbi okulaga muvumenti zino njala tugende ffenna mu kubikkulirwa essula y'ekumi mbalage muvumenti esooka bw'oba ng'omaze essula y'ekumi n'essatu aba alaze obuyinza obw'obubi obwateekebwawo setaani nga bulagibwa mu by'obufuzi ne mu by'eddiini era nga buyita ensi yonna okusinza obuyinza obwo naye mu ssula y'ekumi n'ennya obunnabbi butuzzaayo ne butulaga abaasigalawo mujjukire ng'essula y'ekumi n'ebbiri emaliriza n'abaasigalawo essula y'ekumi n'essatu neraga obuyinza bwa Setaani essula y'ekumi n'ennya ate ekomyawo abaasigalawo nendaba era laba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Sayuuni era wamu naye akasiriivu n'obukumi 4,400 nga balina erinnya lye n'erinnya lya kitaabwe nga liwandiikiddwa ku byenyi byabwe nempulira eddoboozi eriva mu ggulu ng'eddoboozi ery'amazzi amangi era ng'eddoboozi ery'okubwatuka okunene n'eddoboozi lye nawulira ng'ery'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe ne bayimba oluyimba olujja mu maaso g'entebe ey'obwakabaka ne mu maaso g'ebiramu 4 n'abakadde so tewaali muntu yayinza okuyiga birimba olwo wabula akasiriivu n'obukumi 4,400 abaagulibwa mu nsi abo be bateeyonoona eri abakazi kubanga tebaamanyanga mukazi abo be baagobereranga omwana gw'endiga buli gy'agenda abo baagulibwa mu bantu okwebala eby'olubeberye eri Katonda n'eri omwana gw'endiga era mu kamwa kaabwe temwalabika bulimba tebaaliko bulema bw'oba ng'osomye obunnabbi bw'essula y'ekumi n'essatu obukwata ku gusota ne guyimusa ensolo ey'olubeberye ate abantu ne basinza ensolo ate ne basinza n'ogusota ate n'ensolo ey'okubiri eringa omwana gw'endiga nayo nekola obubonero bungi nekola ekifaananyi ky'ensolo newaliriza abantu bonna basinza ekifaananyi ky'ensolo abantu bonna enyiriri ezimu ne zigamba mu ssula y'emu eyo nti bonna baligisinza okuggyako abo bokka bawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu ky'omwana gw'endiga tate newaliriza abantu bonna n'abakulu bagagga n'abaavu n'ab'eddembe n'abaddu okuweebwa enkovu ku byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe egya ddyo nti newatayinza kubaawo aggulo baakola atya kujjako ng'alina akabonero k'ensolo b'erinnya lyayo bw'ogenda okumaliriza essuula eno olabanga ensi yonna eweddewo olabanga awatasigadde muntu ataluguddeemu abantu basoma bunnabbi buno beeraliikirira nnyo ne baggwamu amaanyi ne batabala ssuubi naye essula y'ekumi n'ennya ereeta abaasigalawo wano nga bo bawonye obuyinza buli obw'obusatu obwa Setaani obusatu obw'ekicupuli Setaani bwe yateekateeka era obuliwo kaakano agenda okwetegereza mu ssula y'ekumi n'ennya ng'alaba omwana gw'endiga ayimiridde n'abanunule abawadde omuwendo gwa bunnabbi bannange temugwesibaako omunaagwesibako muzegenda mu Kabaka bwa Katonda kubanga akasirivu akamu nga batono nnyo tebabula nakakadde olw'ensonga eyo omuwendo gwa bunnabbi kala gugendamu nnyo kubanga gutwala bunnabbi buwanvuko naye agenda okulaba nga banno bayimba batendereza lwaki bayimba batendereza kubanga bali wamu omwana gw'endiga ate n'erinnya lya Katonda waabwe liri ku byenyi byabwe mujjukire nga ensolo ewaliriza bali bateekebweko erinnya ku byenyi naye ate bano ku byenyi byabwe
tekugendako linnya lya nsolo oba kifaananyi kyayo ku mukono gwabwe. Bo balina erinnya lya Katonda omulamu. Aboogeddeko n'agamba nti bano baakuliriranga omwana gw'endiga buli gye yagendanza. N'agamba nti bano tebaamanya mukazi. Ekigambo mukazi kitegeeza kkanisa mu bunnabbi. Era omukazi omulongoofu ye kkanisa ennongoofu. Ate omukazi omwenzi ye kkanisa eyava ku Katonda evudde ku Yesu Kristo. Nabasomerako ekyawandiikibwa Pawulo kye yagamba nti mujjukire nga nabafumbiza bbammwe omu ndyoke mbaleete ng'omukyalo omulongoofu. Era ne Befeso agamba abasajja mwagalinga bakazi bammwe nga Kristo bwe yagala ekkanisa. N'alyoka awunzika n'agamba nti ekyama kino kikulu naye njogera ku kkanisa. N'olwekyo mu bunnabbi omukazi kitegeeza kkanisa. Bano baabeera mu kkanisa ya Kristo nga tebagivaamu, nga tebayendayenda. Twakyogerako emabega eri. Bw'obeera mu kkanisa ya Katonda ate n'ogenda n'osamira oba oyenze. Bw'obeera mu kkanisa ya Katonda ate n'ogenda leero oli mu mwendo luli erimweri musajja ow'amaanyi ate gunde ate kati ono yalina amaanyi ate kati olwo oba amalaaya. Naye bano bo tebaalaayuka. Bano bo tebaayenda. Baali ne Kristo ng'abakyala abalongoofu ng'abasajja abalongoofu mu kkanisa ya Katonda. Tebagendagenda mu bakazikazi bali kanisa ebyo. Abo baagulibwa mu bantu okubeera ebirubireberye. Abo mu kamwa kaabwe temwalabikamu bulimba. Abo tebaaliko bulema. Kaakano bw'amala okulaga abantu bano abaasigalawo abatawaluddwa buyinza bwa Setaani buli obw'ensolo, obuyinza bwa Setaani buli obw'obukaafiri obw'ogusota, obuyinza bwa Setaani buli bwa nnabbi w'obulimba. Kyava alaga kye bayita mission. Abantu bano basangibwa luddawa bakola ki? Olunyiro lw'omukaaga n'abamalayika obw'amaanyi abuuka mu bbanga ery'omuggulu alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatula ku nsi buli kwanga n'ekikano olulimi n'abantu ng'ayogera nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango bwe kituuse. Naye ate bw'atuuka ku nnyiro omunaana n'alaba ne malayika ow'okubiri ng'agamba kigudde Babilooni ekinene ekyanywesa amawanga gonna omwezi gw'obusungu bwakyo. Ate bw'atuuka ku nnyiro omwenda n'agamba malayika ow'okusatu naye n'agoberera ng'ayogera nti omuntu yenna atasinze ensolo n'ekifaananyi kyayo ate takkirizeeko ku kyenyi kye oba ku mukono gwe ogwa ddyo kubanga bw'abikola bwakuyikirira. Bw'atuuka ku lunyiriro 13 n'agamba n'empulira eddoboozi nga ligamba nti baweereddwa omukisa abafu abafiira Mukama waffe okutanula leero bw'ayogera omwoyo olyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bigenda nabo. Okuva ku lunyiriro omukaaga otuuka ku 13 alaga mission ey'abaasigalawo. Mission eno for Abadiventi tukkiriza nti tuli kkanisa ey'abaasigalawo. Era obubaka bwaffe bwa mirembe na mirembe. Bwatandikira mu Adeni okutuusa mu Yerusaalemi eky'omuggulu Yesu bw'ali bwatutuusizaayo. Era buzingiddwa mu bubaka bw'abamalayika 3 nga buyita abantu bonna okusinza Katonda omulamu so okusinza okutabuddwatabuddwamu engeri zonna ez'obukafiiri ye Katonda w'ekitiibwa. Ate nga kulabula ensi okudduka obulimbo bwa Babilooni kubanga Babilooni kitegeeza kutabukatabuka. Abantu basinze Katonda nga si batabufutabufu. Tebatabulatabula musana na kikiza. Tebatabulatabula mazima na bulimba. Tebatabulatabula byamagero na biki byonna ebitwala abantu mu kuwaba ng'omulembe guno bwe gufaanana. Obubaka obw'amalayika owokusatu ne bugamba nti kaakano mwegendereze kubanga Setaani yateekako dda obuyinza obw'ensolo n'obw'obukafiiri n'obwannabbi w'obulimba buli nabinnyonnyola saala nnyo okubiddamu. Kyava agamba nti abantu abo bwe bafiira mu Kristo
ebikolwa byabwe bigenda nabo. Abantu abo bawummula buwummuzi mu kutegana kwabwe. Bambi olunyiriri luno balusoma nnyo ku ntaana. Naye luli abused gamba tubanyire bamanyi makulu bani bagamba si buli mulambo nti gusomerwako olunyiriri luno nze sibikola. Olunyiriri luno lwababuulizi banjiri ababadde banyiikira mu bubaka bw'abalayika abasatu ku missoni ya Katonda. Olw'okubanga bafwabina nnyo, bakola nnyo, beewaayo nnyo, kisoboka n'okufiira mu mbeera eyo. Bwe bafiira mu mbeera eyo teweeraliikirira mwannyinaze Oluganda. Sanyuka kubanga oyo afudde ku bubuulizi bwa njiri awummula mu kutegana okwo. Naye tomala galusomaasoma nga gw'osomera ate yabadde apingapinga ebigambo bya Katonda. Omulambo gw'ekika ekyo togusomerako bigambo bino oba okyamira Bayibuli. Naye bw'amala okubalaga eri nti babadde tebalina bulimba, babadde batambula n'omwana gw'endiga buli gyagenda, babadde baagulibwa, tebabadde benzi mu nzigiriza ez'obulimba. Abo babadde ku missoni y'abamalayika abasatu. N'olwekyo bwe bafudde bawummudde mu kutegana kwabwe. Eyo ye muvumenti esooka. Naye Setaani bw'alaba nga Katonda alangiridde muvumenti ey'amaanyi efaanagana ku bw'eti egenda okulokola abantu bonna buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, Setaani n'agamba nti nange sijja kuviiramu awo. Naye n'atandika muvumenti eyiye ey'okubiri ekontana n'eno. Bwe yeetegereza ng'eno muvumenti eragiddwa mu kifaananyi ky'abamalayika. Bamalayika baba b'amaanyi, bamalayika babeera batuukirivu, bamalayika babeera beesigwa. Njogera ku bamalayika ba Katonda. Bamalayika ba Katonda bangu, bamalayika ba Katonda bakisa, ate bakolera ddala ekyo Katonda kyabagambye. Ate bamalayika bano balagibwa baliyita mu bbanga. Mumanyi kati entambula ey'omu bbanga yesinga okwanguya. Mu ngeri endala obubaka buno bulagibwa mu kifaananyi buteekwa kugenda mangu, buteekwa okubula mu nsi yonna. Missoni eno eteekwa okuba nga ekolebwa abantu nga banguwa, tewali kulwawo, naye nga bakola mu butuufu, nga tebawunga, nga batukuvu, nga ate bakozesa maanyi. Kiraga bannange bamalayika kuva mu ggulu nti banaatuukiriza kuno. Fwe bakamwa koogera abasinza mmwe abampuliriza mmwe mutuukiriza missoni eno. Naye Setaani bw'alaba nga missoni eno ejja kuleetera ensi yonna okulokolebwa, naye kwe kuteekawo missoni eyiye. Missoni eyiye eragibwa mu kubikula Efeso 6 okuva ku lw'ekkumi n'essatu. Nendaba nga giva mu kamwa k'ogusota ne mu kamwa k'ensolo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba emizimu emibi esatu. Mwegendereze obuntu obumu bwenzigumiza ennyo. Emizimu emibi esatu, evil spirits, nga giringa ebikere. Kubanga gy'emizimu gy'abalubaale. Bayibuli ey'Olungereza egamba demons. Egikola obubonero, egigenda eri bakabaka b'ensi bonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'olunaku lwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Olunyiro lw'okumi lutandika nga lugamba nti Owoomukaaga bwe yafuka etibya kye ku mugga omunene Fulaati, n'amazzi gaako ne gakalira. Ekkubo y'abakabaka ab'ebuvanjuba liryoke liteekebweteekebwe, olwo n'emizimu gino ne giryoka gifubutuka. Emizimu gino gyewunyisa agiraze mu kifaananyi kya bikere. Weewali ekibuuzo, lwaki bikere? Naye tegize nekedde nti bikere, wabula givudde mu bumwa.
givudde mu kamwa ak'okusota, ne giva mu kamwa aka nnabbi w'obulimba, ne giva mu kamwa ak'ensolo. Luli twabuuza nti omusota guyinza okuwandula ekikere nga kiva mu lubuto lwakyo, ne twebuuza nti ensolo esobola okuwandula ekikere, nti ne tuddamu twebuuza nti mu lubuto lw'omuntu musobola okuvaamu ekikere, nti naye obunabbi buleese ekifaananyi eky'okukkaga nti waliwo unite obuyinza obwa Setaani mu bukaafiiri n'obuyinza obw'ensolo, obuyinza obwa paapa, that system, papase, n'obuyinza obwa nnabbi w'obulimba, enzikiriza zonna eziriwo nga zooga Yesu kubanga nnabbi kitegeeza mutume wa Katonda, naye ate nga zimuyigiriza mu bulimba, tezimwogerako nga ajja okudda omuntu ogwokubiri, tezimwogerako nga kabona waffe asinga bawolereza abalala, tezimwogerako nga alina amateeka ge, tezimwogerako nga agenda okusala omusango, tezimwogerako, naye nga zo ziri mu mbeera eri awo w'amaanyi, atuyisamu, atuliisa, atugaggawaza, atuwa mmotoka, atulugatta, atuwa biza, atukola kino. Kwegamba obusatu obwo, ebikale ebisatu biraga unite ey'ebitonde ebitafaanagana, nga ekigambo ekiva mu gusota kyekigambo kyekimu ekiva mu nsolo, kyekigambo kyekimu ekiva mu nnabbi w'obulimba ate oyo yenga muntu. That unity eraga mission oba movement ekontana n'eri ey'abamalayika, y'ensonga lwaki bino ebikere biri bisatu ate nga ne bamalayika bali nabo bali basatu. Kakati Setaani naye asituka okuyiwa obutwa mu mission eya Katonda, abaana ba Katonda, kanisa ya Katonda ng'ekola omulimu. Setaani naye n'asitula mission yeyiye esobola okulemesa eri, ereete ebicyupuli. Ebikere bino bikola bitya? Ebikole bino mu mission yabyo kibikoze kati njogera ekiriwo. Ebikere bino mu mission yabyo bikunze ensi yonna. Bayibuli egambye nti emizimu gino gigenda eri bakabaka bonna ab'ensi. Zino tuziyita global missions. Global mission ey'ekkanisa ne global mission eya Setaani. Global mission ey'ekkanisa egenda mu buli kika n'olulimi n'abantu. Ne global mission eya Setaani etandikira ku bakabaka bonna. Temwewuunya oluusi ebimu ebiteesebwa nkiiko ennene ne mu palamenti ez'ensi ezitali zimu, temwewuunya bwe bikontana n'ekigambo kya Katonda. Abamu bagenda ne beewuunya n'abale baagala balwane. Mission bw'ebe tegeera mission ya Kristo weefaanana gy'oba okola. Mission eri tojja gizikiza, oba oyagala oba toyagala, ejja kugenda mu maaso. Akalulu ko tekajja kugijjawo. Otawalira bwereere. Tegeera nti mission zino zombi zakubeerawo paka ku nkomerero. Bw'otegeera eyo giteekemu amaanyi go, giteekemu ebiseera byo, giteekemu sente zo, giteekemu byonna, gikole happily and committedly. Naye gitegeere oleme kwewuunya. Abatamanyi baga kale ekkanisa ya Kristo erabika egenda kugwa, ekkanisa ya Kristo erina amaanyi bagali eri, bali batusinga, bano babadde bati, kale singa naffe tukoze nga bo. Temumanyi nti waliwo obwegafu ekikere ekivudde mu nnabbi w'obulimba ne kisisinkana ekikere ekivudde mu nsolo, ne kisisinkana ekikere ekivudde mu kusota, byonna ne bifaanagana. Naye erina amaanyi mangi mu mission yaayo eya wano ku nsi. Bakunga bakabaka bonna, amawanga gonna.
olunyiriri olw'14 kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka bonna ab'ensi okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'olunaku olukulu olwa Katonda. Olunyiriri olw'7 mu Sula 13 n'olw'8 zo ne zigamba nti era bonna abatuula ku nsi baligisinza buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'Omwana w'Endiga. Olunyiriri olw'7 gamba neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okulwangula, neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Ebyo mbiso bikolaga nti zino global missions, emu ya Yesu Kristo mu bubaka bamalayika abasatu, endala ya Katonda ya Setaani mu nfaanana ey'emizimu mu kifaananyi eky'ebikere. Bw'osoma Sula 14 alaga amakungula ga mirundi 2. Amakungula agamu nga ga Yesu Kristo akungula ebikungulibwa eby'ensi. Amakungula ago be bantu abalokolebwa abananiriza Yesu Kristo nga zze. Naye ate wansi olunyiriri olw'17 tuusa ku 2 mu Sula 14 n'alaga ate amakungula agazabbibu y'ensi nga go bwe gakungulibwa gateekebwa mu ssogolero eddene, essogolero eryo ne livaamu omwenge ng'ate gwa musaayi. Okwo kuba kuzikirira okwaba abazikirira mu kukola kwa misiyoni eya Setaani. Kati yinziramu ekibuuzo, lwaki bikere? Lwaki bikere? Manyi ng'abaana tebayita ekikere frog. Ekikere kisolo kya njawulo oba kitonde kya njawulo. Kirina ebintu ebitafaanagana bitonde birala. Nagezaako okwetegereza ekigambo kino kye bayita ekikere oba ekitonde kino kye bayita ekikere n'okulaba abanoonyereza kiki kye bakyogerako. Muli baddembe nammwe okunoonyereza abaagalwa, buli waddembe osoma mu encyclopedia, ali waddembe okunoonyereza n'ogugolinga n'olaba ekikere eri kiina ebintu ebyenjawulo. Naye ebimu ku byo bye bino kyogerwako nga ekimu ku bisolo bisinga bikububi. Misiyoni ya Setaani Katonda agiraga mu kisolo kino ekikere kwegamba oleme kugyegomba. Misiyoni ya Kristo eragiddwa mu kifaananyi ekyegombesa kya bamalayika. Misiyoni ya Setaani eragiddwa yagambye emizimu emibi. Eragiddwa mu kikere ekisolo ekirabika obubi tekisikiriza. Ekyokubiri, ekikere kiri universal. Abanoonyereza bagamba tewaliwo katundutundu kansi okuggyako mu Antarctica erudde mu kontinenti ey'omuzira. Naye bonna abaana b'abantu gye batuula ekikere okisangayo. N'olwekyo kiri universal. Kifaananyi ekiraga nti misiyoni eno nayo eri global, eri universal. Ekyokusatu, ekikere kifulumya eddoboozi. Naye amaloboozi g'ebikere tegafaanagana ga njawulo. Bwe bubeera budde bwa misana ebikere biyimba. Nyinza okukozesa ekigambo kuyimba oba kukaaba. Naye biyimba bulala amaloboozi gaabyo, n'obwekiro biyimba bulala, naye nga bye bimu. Bw'obisanga mu mazzi biyimba bulala, bwe bibeera ku lukalu biyimba bulala. Mu sizoni ez'enjawulo biyimba bulala. Era ababinoonyerezaako bagamba nti ebisajja bye bisinga okuyimba. Biyimba nga bikoowoola ebikazi. Bibikoowoola nga bimaze okuzuula wali amazzi bwe bibeera ku lukalu naddala oba mu bisenyi. Naye ebikazi birina bijja bigoberera amaloboozi gano gye gali nga binoonyamu ekisinga okuyimba obulungi. Naye maama eri Katonda nti munnange simanyi kuyimba ekikere kyasamba omumiru. Naye ebikazi birina nga bijja biwoomerwa amaloboozi g'ebisajja. Era ne bigenda olweyo ne bikisiikana ne bizaala n'abaana. Kati mbwe ekisajja ekisinga okuwoomesa obulungi eddoboozi kyekisooka okufuna omukazi.
abaana b'abantu be bawulira mu missoni ya setaani ebigambo ebyogerwa ne bawoomerwa ne basikirizibwa. Musajja oyo abuulira bulungi, musajja oyo asaba, musajja oyo akola ebyamagero, musajja oyo akola atya. Ebikere bino oyinza okulowooza nti byakuŋŋaanye, kwegamba biyinza okulowoozesa nti tolina na wakulinnya kigere bwe biba byatandise okuyimba. Oyinza olowooza nti ensi yonna ejjudde ebikere, naye nno oluusi biyinza oba nga biri mu kadiba budiba. Kwegamba birina engeri gye biwawaazaamu amulowoozi ne bijjula ekyalo. Ebikere bino bigwa mu kika oba mu kiti bw'osoma mu Animal Kingdom, bigwa mu kiti ekya amphibians. Amphibians zimanyiddwa nti mu musaayi gwazo zisobola okubeera mu mbeera zonna, oba wookya oba wanyegoga, naye ate ebyo bigenda wala nga bisobola okubeera mu mazzi ne ku lukalu. Tebikomaawo, bisobola okubeera mu bibira. Tebikomaawo, waliwo bye tuyita tree frogs, bibeera ku miti waggulu. Tebikomaawo, bibeera mu nsiko. Tebikomaawo, bisobola okubeera wansi w'ettaka. Abalimi bw'oba olima ogenda okabala n'okisanga kino kyaluddo naye n'okisanga nga kifaananga ttaka. Birina kalaazi zonna, waliwo ebya papo, waliwo ebya green, waliwo ebya brown, waliwo ebyakwegamba, birina kalaazi zonna. Kati ekikere mu universalite yakyo osobola okisanga mu mazzi, osobola okisanga ku lukalu, okisanga mu nsiko, okisanga mu kibira wansi, okisanga mu miti waggulu, okisanga wansi w'ettaka, ate okisanga ne mu nnyumba. Tikirina buzibu ekikere. Kisobola okujja mpolampola nga kisotya nikiyitawo mu ddiiraawo. Oyinza oba nga olina byonoonya mu kisenge ekyo n'okisanga nga kikiri n'okiwuunya. Kwegamba mu missoni eya Setaani alaga nti abagoberera mu missoni eno bajja kubanga ba amphibians. Kino mbalabula temuyita abantu ba amphibians bira bwereere. Naye amphibians zisobola okubeera mu mbeera yonna. Obasanga mu kkanisa nga bayimba, n'obasanga mu ssabo nga gye bali, n'obasanga mu bidigida nga gye bali, n'obasanga kwegamba ng'obasanga wonna, obasanga bw'obasanga banakuwadde olowooza ti bambi nga banakuwadde, naye ate akawungeezi oyinza okubasanga nga bakyamuse nnyo. Bayinza okugenda okusinza ate n'osangayo ne condoms. Niwewuunya amphibians nga nzibu. Be bamu ababadde bayimba Yesu, ate be bamu abalesebwa ne condoms. Bayinza ogenda nga bambadde ne bakyatala nnyo ogenda okwakana nga bali bwereere. Kati mwoyo omutukuvu yasse, era we yasse tugenza okwesanga tulina bwereere nga tuzzeeyo mu mbeera ya Adamu. Omwoyo yatukkidde. N'obasanga nga bakaaba, n'obasanga embeera y'obwamphibian ereetedde abantu okufaanana engeri zonna. Basobola okubeera mu mazzi, basobola okubeera ku lukalu. Amazzi ge gafaana gatya mu mwoyo, mu by'omwoyo, amazzi kifaananyi kya mwoyo omutukuvu. N'olwekyo basobola okuba nga abaliko omwoyo, ate olukalu lwolulaga nsi ekyenkaluti. Basobola okubeera ate nga abakaafiiri ddala. Basobola okubeera ng'emiti egiriko ebibala, ate basobola okuba ng'abali mu magombe wansi underground. Be bantu be bamu. Kaakati ebyo byonna Setaani abikola kubuzaabuza missoni ya Katonda, kutawaanya abaasigalamu, kubuzaabuza kkubo lya butuukirivu. Ekikere kirina ebintu ebiri unpredictable naddala mu movements zaakyo. Twogera ku movements ebbiri eziri mu kubikkulirwa. Ekikere si kisolo ekikunnumba. Ekigambo kukunnumba kitapute ntya? Ekisolo ekitambula nga bwewandirabye ente ng'etambula. Ekikere tekikunnumba. N'olwekyo obeera kupima movement yakyo osobola kukipima bulungi kubanga si kisolo ekitambula kikunnumba. Ate ekisolo ekikere si kisolo ekiwuuka.
tekirina bwawatiro bibuuka ate era ekikere si kisolo ekyewalula nedda tekiri mu bisolo byewalula naye bwe kibeera ku nsi kibuukabuuka kino kyekyewunyisa abanoonyereza b'ebitonde nti tekirina stride gye kibuuka ne kijiddamu ekikere bwe kiba kinaatambula ekitundutundu kya lugendo lwakyo lwa mitaazi nga 2 bw'oba osobodde okupima strides zaakyo buli stride yekibuuka oluta lwe kibuuka terwenkanankana na lulala buli lumu lufaanana lwokka kiyinza okubuuka inchi emu nekibuuka inchi 3 nekibuuka 2 nekibuuka 6 paka lekituuka gye kigenda kiba kitegeeza nti movement si zino teziri predictable ziri nzibu okupima nzibu okutegeera kati setaani agulisa abaana b'abantu mu ngeri gye bayinza nakwepima kutegeerera ddala ekituufu n'ekikyamu era bannange mulaba oli gyakoma okwogera ennyo jakuba okuba omutuufu newankwadde nga ayogedde bya bulimba naye bw'omulondoola empola weewuunya nina bingi nnyo byesaala nakwogera ku mukutu wano naye byewuunyisa kubanga olwaleero n'okwogera kye bayita omusumba oli bwakwanjula nti munnange ne musumba waffe kalibbulayo ono owulira n'ensonyi omusajja omu yali annyanjulire munenanga munnange nomusumba waffe era musako musumba waffe naye yali annamusa n'agamba waayi musumba sayinza okulaba oliawo omusumba mwawayi muliawo mulya bintu omusumba mulidde ebintu nempulira ensonyi lwaki zankwata ekigambo mulya bintu kinene nnyo naye ng'ate mutuufu kubanga abasumba mu missoni y'ebikere nga balidde ebintu omulala bwe yagenda okumusabira bamulwepinga bulwepinzi abasumba nga balidde ebintu kubanga missoni y'ebikere nzibu okupima ono bambi agenze kumusabira ye alowooza musajja agenda kusaba bw'asaba n'asaba eddakiika 5 ne ziggwako ng'asaba ogenda okagenda amukutte bwamukwala nalowooza nti omusumba oba kati omwoyo yakka yankutteko ira bannange nga bizibu ebyo byebikere nolwekyo mukamwa k'ogusota muvaamu ekikere mukamwa k'ensolo muvaamu ekikere mukamwa kanabi w'omulimba muvaamu ekikere temwewuunya ekyo bayibuli kyeyita Babilooni ye Babilooni ekinene kubanga kijjudde okutabukatabuka obwakafanfunaye yonna kubikulwa kwagamba nti mu ekyo mwe muli emizizo gyonna egy'omu nsi tekiba gibeera mu ssabo ne gibeera mu makuŋŋaaniro ne gibeera mu kkanisa ne gibeera mu gavumenti ezitufuga emivuyo gyegimu ne gibeera buli wantu wonna obuyinza obwegatta awamu ne bulyoka buleeta okuzikirira ebikere bino ngigyeko ebyokuba nti movements zaabyo ziri unpredictable unmeasurable naye byebisolo ebizaala obulala ekyo mukimanyi mu sayansi nti byebikere fertilization bikola external nabagambye biri unique kijja kumalayo bintu byabyo fertilization ekisajja n'ekikazi bigikola externally byanjawulo byo ekikazi tekifuna gwako tekifuna lubuto munda mukyo wabula kimasa amagi ng'ekisajja kikyeweeseeko nekino nekifatalizinga amagi ebweru ekinaye bakatonda batubikulira ebintu ebyenjawulo kaakati enzikiriza zino movements zino tezikka mu mitima gy'abantu tebazaalibwa mulundi gwa kubiri
mutambula ne musanga masinzizo gawandikiddwako newborn gawandikiddwako simanyire basi manya bitya galaba buli omu n'erinnya ly'amanya ganatira okugwayo bannange gabawandiikako naye ng'amanya malungi nnyo kyakyonza rock wano weeteka okusinza baako tu bible truth bannange wano nga bamaanyi mirako center n'ebirala wano nga naye nga tebikka munda mu mutima abantu kyaki zino zifertilizingirawo external fertilization abaana abazaalibwa tebali mu keya ya maama abazadde ekyo kiri to whom it may concern yensonga lwaki tulina mulembe gwaffe abasomi bangi bonoonya omukafiri ayinza okubula n'ate obubi nga bweyongera bava ne bakola ebikolwa byonna ebitasaana na kuyisa mu kamwa tebazaalibwa munda mu mitima gyabwe. Abaagalwa obubonero buno bwongedde okulaga nti Babilooni ekinene, Babilooni ekigenda okuzikirira. N'olwensonga eyo mission eno egezaako okukkiriza n'abapadde abaasigalawo nti amazima, naye Setaani Katonda agiragidde mu kifaananyi kirala, mwegendereza abatuuliriza mu kifaananyi kirala, era kyabagamba nti esobola okussa omuliro guno gusibwa gutya. Kula Pentekoote abatume batandika okubuulira nga Yesu agenze mu ggulu, ne bukulabika ku mitwe gyabwe ennimi ez'omuliro, n'obeerawo okumpu kw'amaanyi, n'obeerawo n'okwogera ennimi. Abantu ne beewuunya ne bagamba abantu bano si bagaliraayo bonna, naye nga tuwulira boogera ennimi ez'ewaffe, ebigambo eby'ekitalo. Peetero n'ayimirira n'agamba temwewuunya, ekyo Katonda kye yasuubiza mu Yoweeri nti mu nnaku ez'oluvannyuma abalina omubiri balijjula omwoyo omutukuvu. Omwoyo oyo bwe yajja ku makula Pentekoote, kanoonsaba mukayige bulungi, teyaddayo. Yesu Kristo yagamba nti abeerenga nammwe emirembe gyonna, taddangayo. Naye mu mission y'ebikere omuliro gwa Pentekoote gusibwa buli lunaku. Jangu bwano lagama kabalero kilo kola buli kiseera abasumba nga balaga nti Pentekoote tudde. Okwo kwe kussa omuliro eri abagero ne bikolebwa ebiri feeke nga mwannyinaffe be yagambye. Njagadde okubalaga abaana ba Katonda temukoowola Mwoyo Omutukuvu nga ajjaddayo. Omwoyo Omutukuvu bwe twamukkiriza, ye Petero yagamba mubatizibwe munaaweebwe ekirabo, gwe Mwoyo Omutukuvu. Awo nno ne bakubuuza nti owanga olina omwoyo, naawe ne weenyeenyaamu nga simuwulira naye naffe tulina omwoyo. Omwoyo yakadda waali ali n'abatukuvu abaluŋŋamya, abayigiriza, abateekateeka olw'okujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Naye mu miso n'ebikere n'ababaawo okussa omuliro okuva mu ggulu. Abasumba n'abakkiriza n'ababuulizi bamukoola bukoowoozi, olwo nno babinaffe ntukoppa Mukama Omwoyo mutuwe katomugera, mutuwe mungi, abeere naffe n'enkya n'osaba tuwe omwoyo, ne luli n'osaba tuwe omwoyo. Ekibuuzo kiri nti bwe yajja yaddayo? Gamba bugambi nti Omwoyo Omutukuvu gw'atuwa kaatuluŋŋamye. Omwoyo Omutukuvu omubeesi w'amazima ali naffe kaatuyigirize. Tukwebaza olw'omwoyo ali awamu naffe. Kyetuvudde tufuna enjigiriza eza mwoyo, naye nga mwoyo ava mu nnabbi wa bulimba, ava mu nsolo, ava mu Setaani. Mukama atusaasire. Omwoyo yakka yakaliza omugga Fulaati guli.
omugga fulaati kabonero akategeeza nti omwoyo omutukuvu owa Katonda ajja ku baana b'abantu ng'omwoyo omutukuvu owa Setaani atiikinga ova emitima gyabwe. Naye mu ebyo byonna Setaani ateekateeka ebitalo okuzikiriza abantu. Temulindanga Amagedoni, naye Amagedoni, Kalumagedoni lwe lutalo olukujja mu kanisa ya Katonda ne lukutwala mu Babilooni, ate nga missoni ya Katonda egamba kifulumemu oleme okuzikirira wamu n'ebibi bye. Saba Mukama atuwa omukisa. Ekiseera tulina kitono, naye njala okusuubira nti bimu ku bibuuzo mbizeemu bwe tunaafuna omukisa omulala atujja kweyongerako enkya ku Ssabbiiti n'oba kasi buwanvu bumpi era bwe bujja okukibayo nga nkyakulukalu luno okuva Amerika. Naye saba mubuulirize kubanga bulina kye bwogera ku kanisa ya Katonda wakati mu bintu bino. Oluusi obuyigiriza obunnabbi buno abantu abamu bagenda ku bunkenke ne bagamba nga tulabye, naye obubaka bw'enkya bujja kuba bulungi, si buwanvu naye bujja kuba nnyo eri obuwanguzi bwaffe. Mukama abeere nammwe.